Buterevu okyali ku Spark TV kulisaayo nnyo mu kitundu kyo ndowooza owulidde endowooza z'abantu ku nsonga y'empisa eno eya Lenacapavir eziyiza akawuka ka mukenenya. Kale no tugenda kubanga ate tweyongerayo okutegeera empisa eno. Ndowooza owulidde endowooza z'abantu. Omwami asembyeyo agambye nti ye ayina abakyala bangi ate munnange empisa eno ejja kuba emuyambako. Tuli ba mukisa nti olunaku olwaleero tulina omusawo Dr. Flavia Matovu akulira ddala mu kunoonyereza, akulira ddala ku ntebe ey'oku ntikko mu kunoonyereza ku mpisa eno. Ngenda kusaba asooka akubuzeeko n'oluvannyuma twerongereyo mu nsonga ey'empisa eno. Njagala okujjukiza nga talina kubuuza nti empisa eno buli munnayuganda oba buli muntu ayina okuba ng'agifuna emirundi 2 mu mwaka. Wabula ebibuuzo agifuna ddi, wa gye bagenda otandikira, omwezi guno ogwa Maachi, oba erina side effect, byonna tugenda kuba tubitegeera olunaku olwaleero. Kamusaba kubuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo. Dr. Flavia, buuza ku mulabe wa Spark TV. Webale nnyo nyabo, batulaba mwenna balamusizza, tuli ba mukisa okuba nti olunaku olwaleero twogera ku mpisa eno gy'ofuna emirundi 2 gyokka mu mwaka. Okay. Tujja kubyogerako ebisingako, naye amanya gange nze Dr. Flavia Matovu Kiweewa, nga nze Director wa Research akulira okunoonyereza ku kitongole kya Mujju, Makerere University, Johns Hopkins University Research Collaboration, nga tuli awo Mulago Kasozi, era nga tukoze okunoonyereza kungi okuva mu myaka gy'ekyenda okulaba nti abakyala balina akawuka tebasiiga abaana baabwe, nakatunoonyereza okulaba nti ate abawala abakuzeekuzeemu n'abantu bonna bali kati abaga kakufuna akawuka ka mukenenya tebakafuna, era nga nze nakulira okunoonyereza kuno okw'empiso eya buli myezi 6 gye tukoledde wano mu Uganda ne South Africa. Okay, omuntu ayinza okwebuuza empisa eno eya Lenacapavir njawulo ki gy'erina ku madagala gano aga HIV pills zonna ze tubadde tumira ebbanga lino lyonna, oba Lenacapavir kyeki? Yes, tutandikirawo. Kakati abatulaba okuva mu myaka egy'ekyenda mujjukira wano nga omukulembeze w'eggwanga akubiriza abantu ABC. ABC yakola bulungi, abstinence, teweegatta, oba beera faithful, oba kozesa condom. Byonna abantu babikoze ababisobodde, naye ate eri abatabisobola. Kati Ministry y'ebyobulamu naffe abanoonyereza netujjayo engeri gye tugamba nti omuntu atasobola kwekuuma, tasobola kugumira ku munne, tasobola kozesa kondomu, oba ozikozesa nga tozikozesa buli kaseera, tukoze tutya? Ne tukola okunoonyereza ne tuzuula amakerenda ge twasookerako. Era kati mu klinika gye gali ng'omuntu omira ekkerenda buli lunaku ku ssaawa y'emu. Twava ku gali agali gajjula ekibato. Tugamba kati abatalina kawuka, nga tolina kawuka n'omira ekkerenda lyo limu buli lunaku n'otofuna ki? Kawuka kye bayita oral prep. Oral prep gyali mu kliniki zonna eza gavumenti. Ani akozesa oral prep eyo? Akozesa oral prep ye muntu ng'oli kati abaga kufuna akawuka. Tomanyi mwami gyayitira oba omukyala gyayitira, oba omanyi munnaye n'akawuka atamira bulungi eddagala, oba abamu nga olina engeri gye weeyiyamu ng'okozesa omubiri gwo, abali mu mabaala, abali mu bizinga, kugamba ng'embeera ekuyitirirako nga tasobola kwekuuma. Bakozesa oral prep. Bakozesa oral prep. N'aba bulijjo abantu kasita gw'olaba nti nze ndi kati abaga kufuna ki? Akawuka. Simanyi mukyala gyayitira, simanyi mwami gyayitira, kana niko kukola ki? Nyinayo mujja wange ate nga omwami tayagala kozesa kondomu, ogenda ku ki? Tukukubiriza ogenda ku oral prep. Bano abavuga ebimotoka by'ebintu by'amafuta, nvudde mu Mbaasa, wiikisi 2 mbitwala Congo, tolina mukyalawo, okemebwa. Kati oli omwami abadde mu kitundu kyo ye alina kukozesa oral prep. Kati tubakubiriza kozesa oral prep, naye tekibadde kyangu nnyo kozesa oral prep oyo. Tuzudde nti abantu leero bwamira enkyatamira. Twerabira. Beerabira, then eddagala eryo kubanga lyetukozesa okuziyiza akawuka lyetukozesa okukola ki? Okujjanjaba. Kati oli atya n'agamba banandaba nga amira eddagala nimwegenda gamuno ndi mulwadde, nekimulemesa okukola kye tuyita stigma, nekimulemesa okumira eddagala eryo. Abamu bagamba liwoggana nga bali ku zibooda, bali mu takisi mu Bukebe, naye banga waliwo okusomoza kwa maanyi. Kati ne tugamba nti katukoze tutya? Akawuka kakyaliyo, kakendeddemuko okusinziira gye twatandika eri mu 9 mu 2000, ne kati kakendeddemu, naye era ng'eri abakyakafuna ddala abawala abato. Tetukola okunoonyereza okulala okwa Papas 1 ko nga twatunulidde empiso, nga twagala empisa eyo egonzezeemu ku bantu abakaluubirizibwa okumira empeke yaki eya buli lunaku. Kati empisa eno bw'obuuza nti empisa eyawukana etya ku ki? Ku mpeke zino. Kati pills ziri ekisooka olina okumira ki? Buli lunaku. Empisa eno tomira nga era bw'owulira nti empiso bakuba bukubi empisa eno n'okola ebibyo
paka myezi 6 n'okomawo ne bakuba ki endala. Ng'era empisa eno yawukana nnyo ku malagala gonna nga bwe ngambye nti bwe tuba tugenda okuziyiza obulwadde tukozesa eddagala erikola ki eribujjanjaba. Baba ngenda okuziyiza ofuna omusujja gw'ensiri nga bano bannaffe ababeera mu nsizi ebweru ne bajja wano tubawo eddagala lya malaria lyennyini babeere ng'ensiri bwe muluma olwedde alina eddagala ki mu musaayi tagenda kwatibwa musujja gwa nsiri okitegeera. Kati ne ku siriimu era bwe tukola nti omuntu ng'oli kati abagako ofuna siriimu tukuwa empeke oba eddagala kati nga lenakapava bamugezesaako dda mu balwadde n'alaga nti ki akola nnyo. Empisa bwetyo bwefaanana oba eddagala eryo bwetyo bwe lifaananira ddala. Oli ayinza okugamba nti eyo vaccine oba nedda tugenda kutuukawo. Kati eddagala eriba nga lisobola okuwonya oba okukendeeza kati ng'erya siriimu eryo lenakapava oba oroprep lisobola okuba nga likendeeza akawuka mu musaayi. Tugamba nti lwaki tetukuba omuntu atunabafuna akawuka ako naba nga atangibwa okukola ki okukafuna. Kati ye concept eyo nti before exposure tunabeera exposed naye ng'oli kati abaga funa eddagala lino obeere nga tokola ki tokafuna. Kati lenakapava bamugezesa mu bantu abalwadde ng'akola nnyo okumanya akola nnyo omuntu yenna alemeddwa ku ddagala lyonna n'eddala ofuna lenakapava n'okola ki obulamu ne bukomawo betuyita mu luzungu ng'oli olina multi drug resistance ogezezaako eddagala lyonna nerisooka mutendero gw'okubiri ogwokusatu lenakapava n'omukozesa ne bamukuba okola ki odda engulu. Kati abakola eddagala eryo abagiriad sciences ne bagamba lwaki tukyusa eddagala lino erikola ennyo bwe riti okuba nti n'omuntu abadde nga akawuka kaganye nga li resistant lwaki tukyusa eddagala lino etuliza mukola ki mu kuziyiza. Kati lenakapava nemuza mu kuziyiza ne tukola okunoonyereza kuno ne tulaga nti era likola okukola ki okutangira abantu ofuna akawuka kumpi 199.9 eddagala lino likola ki likola lyanjawulo ku ddagala malagala amalala gonna kubanga ddi ekisooka teri ddagala lyonna lyetulina mu nsi erikola emyezi 6 erisinga okukola erigezaako lya myezi egi lyerisoose okutuusa emyezi emeka 6 ate n'engeri gye likolamu likola nnyo. Amalagala amalala gonna gakubibwa abantu gakola mu bantu abanga otandikibwako butandika eddagala naye ate lino n'omuntu alemeddwa eddagala eddala likola ki likola mu ngeri gye likolamu lina engeri gye liba nga litaayiza akawuka kano. Omuntu obanga ogenda ofuna akawuka waliwo engeri gye keetooloola kyova olaba nti webaka n'omuntu leero naye leero bakebera toyina n'enkya toyina wayitawo wiiki nga 2 oba mwezi nolekolaga nti ki nti oyina awakafuna waliwo engeri akawuka gye keetooloola mu musaayi gwo mu mubiri gwo ne kaba nga okafuna eventually naye kati lenakapava ekyakola oba prep kyakola agenda kutayiza akawuka ako oleme kola ki kukafuna. Ate lenakapava kyasinza ku prep ono oral prep oba omulala ye akolera ku bagamba emitendera gy'amaanyi tugerageranya ku muntu obanga oli mu nnyumba yo ozingibwa ababbi lenakapava ye agenda kola ki kuziyiza ku gate bwamuyita ku gate ajja muziyiza tunayingira mu main house bwamuyita akajja kumuziyiza tunayingira mu bedroom gamba kola wantu wangi nobanga ki asobola okuba nti atayiza akawuka eddagala eddala akawuka bekasimatuka ne kayitawo wanawasooka kiba kiwedde. Era nakapava ye akola nnyo kubanga alina stage emitendera gyanjawulo gyakola ki gyaziyizizaamu ate n'ekirala nti alwa mubiri myezi 6 ng'akola ki ng'akola kati yenjawulo ya lenakapava ku ddagala eddala lyonna ate lyolyoka mu klasi yalyo erikola bwe lityo. Kyova olaba nti mu balwadde bagamba tulitereke kubanga tulina bingi ebikolera abalwadde amalagala mangi oga tulitereke tulinde oli abalemeddwa tumununule tumujeyo mu ntaana bifo kyokuba tulijajamya abantu balikozesa ate likole ki libe nga tekikyakola. Kati kyetukola literekebwa omuntu oli asembayo yakola ki yalikozesa mu balwadde naye kati mu batalina tulireese kubanga abantu balemeddwa okukola ki okumira empeke ate nga likola nnyo ate nga ligenda okukola bbanga ddene just empiso 2 mu mwaka. Abantu bavuddeyo ne bagamba nti lino vaccine tubeera batuufu ogiyita vaccine ogamba ekyo kibaddewo naye nga si kituufu era nga twagala tukiterezeemu olunaku lwali tuba twalabye monitor era naweereza omu kuba health reporters ku monitor mugamba ye bannange ekiseera kino kyonna kuva 2024 twetwogera ku lenakapava twetwogera ku prep okuva 2017 nkyawandika vaccine nti prep vaccine naye kati tugenda kitereezaamu ekituufu kyekiro era abatulaba eddagala lino erya prep kabeere oral prep kabeere empisa y'emyezi 2 cabotegravir kabeere nakapava si vaccine. Prep engeri gyakolamu nti oba olina okuba nga omulina mu mubiri gwo bakube eddagala lino ne libeera mu mubiri gwo
nelikubeeramu kasitali gwamu enkya ne webaka n'omuntu osobola okukola ki okufuna akawuka oba olina okubanga olina obukuumi bw'eddagala eryo ate nga vaccine yo oba eddagala erigema enjawulo eri nti eddagala eryo liwa amaanyi omubiri gwo ne gwerwanirira okuba nti ki tofuna bulwadde obwo tugambe measles tukuba eddagala measles abaana abato erya TB erya mulalama lingi kati n'erya malaria lyazze omubiri gwo gwennyini bwe gutrainingibwa eddagala ligutraininga ne liba nga omubiri guzaala oba gufuna amaanyi obutafaali obwo ne bwerwanirira kuba nti ofuna bulwadde obwo so kati vaccine bakuba omulundi gumu oba emirundi gyonna gye bagabe ebiri oba esatu n'oba nga omubiri gwo gwerwanirira bagutraininga okuba nti obulwadde obwo bwe bujja kulaba nti obulwadde obwo buno buzze kankole ki kambulwanyise naye ate PrEP ye alina okubeera mu musaayi era kasita omuvaako ojja kufuna ki akawuka naye ate vaccine bakuba omulundi gumu oba ebiri omubiri gwo ne gwerwanirira emirembe gyonna naye ate wano olina okuba nga oddayo bakube nga bakola ki bakuwa eddagala likubeeremu so kati PrEP si vaccine vaccine bwerijja yo eriba nga bakuba nga biwedde ogenda kubanga oli cover toddamu kafuna naye wano olina okukomawo weligwera mu mubiri gwo kabaka weddemu kyobola ntugamba nti empeke okunoonyeza kwakolebwa nekulaga nti empeke yaki lunaku lumu olina okumira buli lunaku empisa eno myezi 6 okona kunoonyereza so mugenda muva ku ddala paka ku ddala paka mwaka 23 nga tetuyina HIV mugwa kati era tujja kituka kubanga kati empisa eno emyezi 6 twakoze yate formulation endala akulira okunoonyereza era akola empisa eno yakoze yate eddala bikyali mu kunoonyereza tugenda ku mwaka nga bakuba omulundi ogwo okunoonyereza mukukola mutya njagala otutangazeemu awo kubanga mugamba okunoonyereza fe bye tumanyi ku ground timukwata omuntu alina akawuka ne mumugatta n'atalina kati abo results aizulu njagala tukole okunoonyereza mukukola tekikirizibwa ekyo mu mateeka ate era si kya buntu kati okunoonyereza kati ng'empisa eno kye twakolera mu Uganda muno ebitundu biri bisatu twakolera e Mityana twakolera e Masaka twakolera e Kalangala kati nga tunoonya ebifo ebirimu abantu abalina akawuka akatambula akangi ng'emisa gy'ofuna akawuka mingi era twagenda mu ministry ne batuwa records zaabwe nga ziraga nti ebitundu ebyo akawuka ebiseera ebyo twakolera okunoonyeza 2022 nti kaali kangi mu bitundu ebyo kati n'ebirala bangi balina akawuka naye ebiseera ebyo twalaba nga zozaala areas mwalimu HIV nga mungi kati ne South Africa yo HIV mungi buli wamu yo mungi buli wamu kasi osanga omwana omuwala avubuka myaka 15 18 toyina nakubuuza oyo abeera kati abaga kaki kufuna akawuka kati era be namba yabwe yali nnene nnyo okusinga eyaffe balina site nga 25 tulina site 3 kati tufuna population oba abantu mu bitundu ng'emikisa gyabwe ofuna akawuka mingi kuki kubalala kiri kyogambye mbu tukwata alina n'atalina kati ffe tubakwata tunoonyereza omuntu nga ye alina emikisa gy'okwebaka n'omuntu alina akawuka be baana ddala abawala abo abato kubanga abeera banoonya ssente so tetukwata muntu gw'oyina gwe toyina mwebake tubakuba empiso yaffe nedda tunoonya olinga emikisa gye era tulaba nti lifestyle ye emuteeka mu situation enye gyetugambye emukati abaga nti alina beebaka nabo oba balina akawuka akimanyi oba tebalina oluusi tebeekebeza oba amanyi okuba nti omusajja ajja n'amugamba nkwa emitwalo 10 bakiyita kitwe nga tuli ekitwe condomless sex kyekiri ku ground oba 15 nga kuliko condom ate yeetaaga rent nga gamba bali ekitwe ati oyo abana akati abaga kaamanyi osinga ki abalala bano batugambye nga tukwata kaba kalulu nga tugamba nti kati tulina computers ezikola ebyo nga tugamba nti kati gwe ogenda kubeera mu kibinja ekyeddagala lyalina kapava ogenda kubeera mu kibinja ekyeddagala tulina ogezesa ku ddagala eririwo ya oral PrEP kati muno mwalimu ebibinja bisatu olunakenda kati ne kwayita TAF naye kati nga tubagoberera ne tulaba nti abantu bano bonna bayingidde nga balina emikisa gyegimu ofuna akawuka ka mukenenya ne tuba nga gwofunye eddagala lya nakapava gwofunye mpeke ne tubagoberera okumala ekiseera tugenda nga tubakebera HIV buli mwezi bajja oba buli myezi 3 nga tukebera oba balina ki akawuka already bali ku ddagala tubakubye tubawadde eddagala gwolina kumira gwolina kukola ki kubeera ku mpiso nga tubagoberera ne tugenda okulaba nga bano abali ku mpiso tewali n'omu akoze ki
afunye. Bana bali ku Makerenda mwalimu abana 5 mu 5 bakola ki abafuna. Kitegeeza nti bana bali ku mpiso jukira bajja bonna bebamu bana bali ne mikisa yimufuna akawuka naye bano tewali no mwafunye bana 5 mu 5 kiba kitegeeza ki. Kitegeeza nti bano abali mu kibinja kya Lena Kapava batafunye empiso yekoze eki ye batasiza ate bali abempe ku lusiberabira wano wengendo okubuuliza ani ayina okufuna empisa eno bantu abayina akawuka kana kamukenenya oba n'omuntu atanafuna kawuka kano njagala tugende kati kubanga tuli mu kuziyiza eno program ministry gyereta ya kuziyiza kawuka prevention era ino kubanga bakuziyiza toyina oba oyina ate tuziyiza ki tuziyiza omuntu atayina kawuka kati abantu abo twagala ministry yasoose negamba abakyala naddala ab'embuto abayonsa abamanyi okutambulamu bamanyi okuleeta akawuka omukyala nga ali lubuto ate kati omukyala bwafuna akawuka jukira n'omwana ki ali kati abaga kati priority twagala abakyala ab'embuto abakyala abayonsa abawala abato bano betwagezesezaako bwe bati abo abali mu mabaala abawala abato abali mu bizinga eyo mu gold mine eyo amanyi abantu bagendeyo ne ba mu birombe eyo eriyo sente abawala betanirayo nnyo bagendeyo mugundi mu zi factories bana baserikale basasula barracks eyo balumba buli wano kati abawala abo bali mu kati abagabo balina kati abagabo funa akawuka ka mukenenya betugenda okukola ki n'abantu babeereye mu bizinga bano betugambye boda n'omuntu yenna ministry yabaire yakiguddewo negamba nti owuliranga oli kati abaga nawe osobola okukola ki okujja mu basawo bagenda okukebera bagambe nti naye kati abago batali kati abaga naye nga waliwo priority group newabeerawo naki na buli omu asobola okufuna naye nga waliwo betulaba nti ono ye emikisa gye mingi okufunako okusinga ki priority group yeriwa anti betugambye abawala abato abali embuto abayonsa abali mu relationship ng'omwayina omutayina kawuka ate omutamira bulungi bano bavuga ebimotoka bya trailer aba truck drivers bodaboda abo abali ku bizinga ababeera n'abasirikale awe batyo abantu abatambula ennyabo risk eri mu kutambula ate oli bw'abanga abadde ayina akawuka kana kamukenenya ye asobola okufuna empisa eno twagambye nti empisa eyo omuntu wabanga ayina akawuka ekubibwa omuntu nga akawuka kalemeddwa eddagala lyonna eddagala lyonna kati omanyi omuntu ojja nobakuwa first line watomize bulungi ogenda ku second line watomize bulungi nga weyongera kati eddagala lino lyo baliterekera abantu abo nga ki nga akawuka kagumidde eddagala lyonna kituta heavily treated experienced individuals naye mu Uganda tinakujja bakujja mu Uganda tebajja kati era n'abalina akawuka bonna tebajja era n'omuntu ng'agenda ofuna eddagala lino basooka kukebera oba tolina akawuka oba olina akawuka bajja kusindika ofune obulira eddagala talina akawuka yekka yasobola ofuna eddagala lino kubanga tuziyiza abatalina baleme naye ng'olaba nti omwagalwawo oba nawe gyoyitira ate eri abamu nga talina namwagalwa tulina abagalwa nga ali ku ddagala naye nga tayogera naye kati bwengwa ku bipapula zirukire mu ddwaliro bwe ku bipapula munnange wekubira ku nduulu tomanya bw'aba amira bulungi watera okuba nga tewali buzibu naye ebiseera ebisinga tosobola kumanya ate naawe oluusi ate naawe oyinza okuba olina gy'oyitira ate risiki teva kuwona omwagalwawo ebiseera ebisinga abantu babeera mu relationship ate ayinza okuba risiki alina gy'akola ki awala wagijja naye kati gwomanyi obulamu bwo era ogenda omusawo n'omubuuliramu ye n'akola ki n'akuyamba doses twafunye meka nga Uganda doses wazirabye mu mawulire anti waliwo abagamba nedda ze kambirinde ku spark kumakya zenyinza okuba nga ntegera nti ziri 902 naye munnayuganda ayagala ategeere zinaatumala ffenna ye bwe ziba mugenda zitandika ozigaba mutandika ddi na malwaliro ki na bitundu ki kati dozi zazze ezo nga zoyogedde naye ng'endala zigenda kujja kati sijaze mwatusuubiza zile twabasuubiza naye mulina ze mugendo tandikira mwaka kaaga izo kaso kyoyinawo kyokola kyotandika nakyo bagamba kaki katono kantu katono okayana kali mu nkwawo naye nga kyamaanyi nnyo okuba nti twafunye eddoozi ezo era tuli basanyufu nnyo era twebaza ministry abogerezeganyiza n'abatuwateekamu ssente ba Global Fund n'abalala bonna abagenda okuba nga bateekamu ssente mu programu eno eyaki eya Lena Kapava PrEP naye nga okudda ku kibuuzo kyo tutandika ddi
omwezi guno nkiwa nti Ministry y'ebyobulamu ne Uganda AIDS Commission n'abakola ku byo program eyo nabo n'aba government bagenda kulaunchinga bajja kulaunchinga nakyo mwezi sinazitegera bulungi naye nga mwezi guno gwenyini tujja tandika okukola ki okugaba eddagala launch ejja kubeerawo mu malwaliro ki amalwaliro mangi amalwaliro galinga 67 agenda okusookeramu naye nga ga gavumenti tulina wano mapi yaffe Mulago ne Kampala amalwaliro mangi Mukono yona Kayunga Mityana Fort Portal amalwaliro mangi gagenda kukola ki kufuna chance list mpanvu naye nga kyetumanyi nti tulinawo lino eddagala ligenda kujja tulina genda kubeera bagumu nti siri eryo kalyoka era abantu baza bagamba nti kati bantu bameka bagenda ofuna ine eddagala tubeera tusooka tutya ku layini naye nga byonna bigenda kubeera kola ki bigenda kubeera bulungi ministry eplaninze bulungi engeri gyegenda okugabamu eddagala lino era obanga osaanira ojja ddifuna. Nzikirizibwa okubuuza districts kize mugenda otandikiramu eziri ku riski ey'okubanga abaana bafuna HIV oba abakyala kati eriyokuba nti district mulimu abafuna HIV naye teriyo district mutali bafuna HIV kisinziira ku neeyisa y'abantu abali mu kifo ekyo awali ebisanyukirwa biri e Kampala biri e Luweero biri e Mbarara biri e Mityana buli woolaba amasanyu manya nti ki akawuka nako kakola ki kati keetaayizaawo kati district nyingi nga bwe tugambye nti Mukono Kampala Mityana Fort Portal Mbarara nyingi eziri ku list ezigenda okufuna ki ku ddagala lino erisooka naye nga buli omu ajja kufuna eventually buli omu ajja kufuna abasasulira kunoonyereza era abakola eddagala nabadde nabo omwezi guno oguwedde ku meeting ebweru ne mbabuuza ekibuuzo ekyo ne bagamba nti tebagenda kubanga abalala baba eddagala lingirizze naye banga lijja ne libula era nga beewaayo bakomitinga okulaba nti tusigala nga tufuna eddagala eryo mu bungi mu nsi zino mwe bakolera okunoonyereza era omuli akawuka akangi so abannayuganda tebalina kweraliikirira nti stock out nti bigenda kubeera bitya nedda eddagala ligenda kubeerawo. Eddagala lino bwe twasooka oddiraba gaali mawulire ga ssanyu naye ate bwe twalaba omuwendo emitwalo 10 ne tutandika okwekuba obwama nti ku ikonomi eno abantu abasinga emitwalo 10 tebagisobola olaba ne just pills contraceptives ez'enkumi 5 ez'ogumu kitundu zirema ate wali eri emitwalo 10 ku luno tubuuza tugenda sasula ssente mmeka ofuna eddagala lino kati ne bw'obanga olina miliyoni 10 tewali gy'ogenda kujjagala eddagala lino private eddagala ligenda kubeera mu gavumenti mwokka mwe ligenda okusookera teri muntu agenda kulimba nti jangu wano mu kiriniki yange ngenda kuwale na kapava akola eddagala lino yekayeka mu kiseera kino alikola Gilead Sciences era nga yo ekakasa nti bokka baawa eddagala baliwa ministry z'abyabulamu mu nsi ez'enjawulo tebaliwa private practitioner tebaliwa dokita yenna ligenda wa mu ministry kati ministry ya government lina kubeera mu government yokka teri agenda disasulira lyasasuliddwa dda bw'oyogera government biba byabwerere dda government yasasudde yafuna ssente basasudde naye nga teri muntu agenda kulimba nti nze jangu mu kiriniki yange nyina lina kapava bannange bagenda kubanga bakola ki bakufeera bufeezi na kapava ayita mu government yekka ndowooza owulidde omulabi wa Spark TV eddagala lino ligenda kubeera mu government hospitals tewali muntu yenna alina private clinic agenda kubeera nalyo ligenda kuba lyabwereere Dr. Flavia Matovu bw'ati bw'atugambye mutukkirize tugendeko mu bulago bwe tukomawo tukyali ku nsonga ya mpisa eno buli omu ogyetaaga empisa eno eziyiza akawuka ka mukenenya tukyakomawo n'ebirala bingi tovaawo. Buterevu omulungi okyali ku Spark kumakya kulisaayo nnyo mu Bulango Milka Irene nze bw'oli naye mukadde kano kennyini ng'ate twogera ku mboozi y'eggwanga olunaku olwaleero yakatweyungako tutunuulidde empiso eno eya Lena Kapava ekakasiddwa okuba nga eri ku 99.9% okuba ng'ate eziyiza akawuka kano akamukenenya. Tuline Dr. Flavia Matovu abadde atugamba nti omuntu yenna agenda okuba ng'afuna empisa eno
okakasibwa nti empisa eno ddala ekolera ddala olina gifunira mu government hospital era tubadde tetunagenda mu bulango atugambye empisa eno gavumenti yamaze dda okusasula. Awo wenyini wenjagala okutandikira Dr. Flavia mugenda kwewala mutya obufere abantu obutabeera abantu obutalimbibwa ne babakuba empiso ezitali ate ne besanga nga bafunye akawuka ka Mukenenya kano obufere mugenda bwewala mutya? Obufere obwo ab'obuyinza National Drug Authority bakola surveillance neba obuvunanyizibwa buli muntu bw'olaba nga waliwo kitali kituufu balina amasimu kosobola okuba n'ogamba nti wano batugambye waliwo kino ate tekirina kubeerawo naye nga ffenna buvunanyizibwa bwaffe kasita tukitegedde abatulaba ffenna n'abanalaba recording eno nti Lena Kapava amukola Gilead Sciences yakakasizza nti amuwa ministry z'ababulamu byokka byokka mu nsi ez'enjawulo tagenda muwa muntu yenna ali mu private practice muntu kinnoomu. Lena Kapava agenda kuyita mu ministry y'ebyobulamu yokka mu Uganda ne mu nsi endala zonna for now. Kiyinza okukyukamu gye bujja nga batandisa abala omukola ba generic manufacturers abayindi bandi naye kati ono brand ono gwe tulina katikati bw'oba tomugye mu malwaliro ga gavumenti aga ministry awala wona manya nti bafere kyetugenda nakyo era nga amalwaliro agagenda okuba ne Lena Kapava ono gavumenti ejja kufulumya lisiti gye bujja naye nga bajja kubeera balambulufu tubagambe nti oba ogenda Mulago wano ku mapi oba ogenda Kasangati wali health center oba ogenda Mukono oba ogenda Mityana lisiti ejja kufuluma eddwaliro etali ku lisiti eyo terina kuba naki na Lena Kapava. Tumanyi nti abantu bangi era batandise dda tubalaba ku TikTok tubalaba oli ate abamu bakiyita na cure nti waliwo eddagala eriwonya mujje tubawe biki naddala South Africa abafere batandise dda naye nga buvunanyizibwa abaffe ng'abantu tumanye nti Lena Kapava ono agenda kubeera mu malwaliro ga gavumenti gokka era omuntu yenna agamba nti jagu mu private practice yange mu clinic yange nkuwe Lena Kapava nalifunye si kituufu. Mpozi omuntu ng'olinya ennyonyi n'ogenda mu America ng'olina $3 3,000 bwewatawe 2,800 Lena Kapava zagula mu America ze milioni nga 10 obanga ozina osobola ogenda n'omukufuna private naye wano mu Uganda tewali muntu amugaba mu private practice. Okay. Nalabyeko Zimbabwe ne Kenya bo batandise dda kati naffe Uganda bagenda otandika nsi ki endala ezafunye gundi eno badijise vaccine ezafunye PrEP kati Uganda South Africa yasookera ddala Zimbabwe Lesotho Kenya Uganda it's a Queenie eti Queenie simanyi munyi pronouncing ensi ziringa 8 so nelikakasibwa abasinga batandise okugaba naye ne Uganda tutandika mwezi guno launch egenda kubeera nnene nnyo ministry y'ebyobulamu egenda kola launch ekifo kijja kubanga kibabuulirwa naye we bigenda okubeera naye nga tugenda kubanga tukitandika mu ngeri y'amaanyi okulaga bana Uganda bonna kati tutandise Uganda etandise okugaba. Omuntu yandiyagadde okutegeera after plan like mugenda ku planninga mutya engeri yo gi-injectingamu abantu. Yes. Engeri y'okubamu empiso tubaye tuziwa mu kunoonyereza mpozi kyenjagala okutangazaamu abatulaba nti bwe twakola ekitundu ekyasooka ekyalaga nti empisa ekola abawala abali mu kunoonyereza kuno kwe tuyita Papas 1 era bakyalinafe bakyajja bo tubakuba empiso tugambye access plan ya sasulira okunoonyereza ebiseera ebisinga abantu beetaba mu research kasita research egwa ne babatta kati omuwala azze akuyambye okuddamu ekibuuzo Lena Kapava akola omutadde agenze atafunye eki akawuka tekisi kyabwenkanya era kati asasulira okunoonyereza yasalawo nti abawala bano bagenda kubanga basigala bajja nga bafuna Lena Kapava ono paka lwanabanga mu Uganda mwonna buli wokyamu osobola okukola ki okumufuna nga oral prep bwali kati era empisa tulina obuvumu experience okuba empisa eyo era nga ne videos twazifunye ne tuzisharinga ne ministry egenda kubanga ne yesomesa abasawo baabo engeri y'okuba mu empisa eno naye nga mu kunoonyereza tulina obumanyirivu bungi obukuba empisa eno. Empisa eno bagikubawa kubanga omuntu ayinza okugenda mu ddwaliro ne bamugamba ate bagikuba wano n'agaana eddaza oli yangambye bagikuba wano before ki ku mubiri we mugikuba ffenna tutegeere kati mu kunoonyereza twakubanga ku ki kulubuto tukuba kulubuto wansi w'olususu munda mu lususu si misuwa tukuba baita subcutaneous kati omubiri gwo olina olususu luno nobaako n'otusavusavu nobaako n'ebinywa nga tunakuyingira munda muki
mu magumba oba mu biri munda mu lubuto katukuba wansi w'otusavusavu otwo otusavusavu ova ku lususu then wansi w'otusavusavu otwo tukuba subcutaneous kati neebanga waliwo kye tuyita tugambe nti oba dipo kati eddagala lyo ne lyekuŋŋaanyizaawo ne liba nga mpola okumala emyezi 6 ligenda lifuumuuka ligenda litambula tuba ntezola okufuna obukuumi obw'emyezi 6 livaawo ne liba nga ligenda mpola okusaasaana mu bitundu by'omubiri byonna okuteeka nga mulimu ne weegattira noba nga tusobola kukola ki kufuna kawuka ka mukenenya naye nga twakuba ku lubuto naye era nga bwe ŋŋambye nti okunoonyereza buli kimu kyakunoonyereza twagenda okukola research yasingako nga tulaba nti si ku lubuto okaka osobola okuba ku kisambi osobola okuba ku mukono osobola okuba ku kabina lubuto ebisambi mikono upper arm newa ne kabina nga awali kutusavusavu kanyamanyama naye kati tulabye mu kunoonyereza abaana tubagamba nga bajja abawala abali mu kunoonyereza wakati bonna twabakyusa bali kumpisa amakerenda twagateeka ku bbali tegakola bulungi kati buli muwala ali mu kunoonyereza ali muki bakontinuyinze ku mpiso kitwa open label extension phase kati tubabuuza tukubewa abasinga olwokuba nti gundi dipo bamukuba ku mukono abasinga baagala ki batulaze nti baagala mukono ekirala tolina kweyambula oteekawo buteesi mukono nga bakuba ekirala bagamba ne buno bunodules obufominga butini omuntu obukubye kuki ku mukono kati naye nga abamu baagala lubuto abamu baagala kabina abamu baagala buli omu choice yo Ahmed Wahaba mbuuzizza wano nti empisa eyo bwenjifuna olunaku olwaleero nnumbirawo oba nina okulindamu ennaku nga ziizo ekibuuzo kirungi ekyo kati buli ngeri yakuziiza kukola ki kufuna kawuka kati nga bwolaba oral prep tukuwa time tugamba nti kati kitwala bbanga ki eddagala eryo okuba nti liyingidde mu mubiri gwo nerituuka ku kipimo ekisobola okukola ki okuziiza bw'omira leero katugambe bw'omira kati oral prep tagenda kudduka buddusi kukola ki kusaasaana immediately ne kati n'empisa eno nayo bweri tukuba empiso olunaku olusooka era nga bw'omuna abagenda ozifuna bagenda basomesa tukuwa n'akakerenda leeni eri alina akakerenda era ketukuwa nga kaleeni tukuba empiso tukuwa n'akakerenda okuyambako okuba nti ki kubanga empiso kiyinza okubeera nga mwezi okuba nti etuuse ku level y'eddagala egenda okukola ki okukuuma kati tukuwa akakerenda kano kabe nga kanguyaako kati omira kerenda olunaku olusooka tukuba empiso n'enkeera n'otwala kerenda eka n'okamira kati awo olunaku olwokubiri luggwerako oba osobola okulumba ndooza Ahmed Wahaba okitegedde tovaawo n'ogaa nti bamaze okukuba empiso ofuna eddagala lino n'olimira olunaku olusose olwokubiri eddagala lino lina side effects oba eddagala lino nga bwe twagambye balinoonyerezako mu balina akawuka mu kusooka buli ddagala ligenda okukozesebwa mu prep lisooka muki mubalwadde okumanya nti ddala lisobola okukola ki okukendeeza kawuka kano kati twalaba nga side effects zaali ntono nnyo era bwe twatuukira mu prep manya mu batalina kawuka aba prevention era twalaba nga side effects ntono nnyo ezasinga okubeeramu abaana ebasooka okukomplainingamu byali byakuba nti w'omukuba ajja funawo ki ku bulumi tosobola butawulira bulumi naye ate engeri gye tukuba wansi w'olususu teriruma nnyo ng'ate bw'okuba mu nnyama eddagala ly'okuba mu nnyama IM intramuscular litumanya singa subcutaneous ndowooza abasawo bakimanyi kati eddagala lino teriruma nnyo kubanga tulikuba wansi wa lususu naye nga abamu era nga bamanyi bawala bato gambe kannumye buli kye bagamba okiwandiika ekirala bw'oba nga olinga mweru osobola okulungulamuko kala n'ekyuka era nga bw'obakuba empiso bakugyeko omusaayi ekirala katugambye akakaki akakulunguse ka nodio abamu bulabika abamu tebulabika naye nga bye twasinga okulaba ye side effects etwalaba naye ogamba nti oba kati nga bwolaba eddagala libamira lita okuba nga likuleetera kusindukiza emmeeme okola ki mutwe kuluma naye lenakapava nedda kubanga bakuba ki tukuba wansi wa lususu nti an injection side effects ntono nnyo era nga zisinga ziri wano w'okubira wokka wali complaints wokka tekuli myaka baali bayisa eddagala lino kubanga mumala okukola okunoonyereza olina okugenda mu obuyinza kati obuyinza abatwala ensi yonna bayita Food and Drug Administration bali mu America era bajja ne beekennenya bye tukola ne bagamba eddagala tukoze ki tuliyisize baali bayisa eddagala lino ne bwogenda ku Google oba AI noteekamu lina kapa of approval bajja kuwa ekiwandiiko nga kikomeeri nga bagamba nti abagenda okukozesa eddagala lino be bantu bonna nga tolina kawuka olina emyaka 15
manya ng'olina kilo 35 n'okweyongera waggulu. So obanga olina emyaka 15 ng'oweza kilo 35 osobola okukola ki okozesa eddagala lino. So kati buli muntu abanga yeegatta tusuubira nti oli mukulu osusa kilo 35 osobola okukozesa ki naye nga tekuliko myaka kasita obanga weegatta. Oba oli wa 8 oba oli wa 15 osobola okukola ki kasita obanga meeting requirement ya kilo 35. Okay. Eddagala lino teririko overdose nga bw'ona ogamba nti oli alikozesezza alibaddeko for a long time. Kaŋŋambe nti alina emyaka 18 yatandika okwegatta n'alifuna emirundi 2 omwaka, emyaka 2, emyaka 3, emyaka 4, teririiko nti you've overused. Kakati nga bwe tugambye nti kati fe abasawo tugenda nakunoonyereza tugenda na research tunafunayo bantu balikozesa bbanga ki mpozi bali abalina akawuka abeebweru abaliriko abalina akawuka naye kati kyova olaba nti bano abaana bwe twamala okunoonyereza mu kitundu ekyasooka tugenda sigala nga tubagoberera okulaba biki abafuna embuto in the long run kyekibeera long term naye nga sofa tetulina kye twakalabye abali mazima kati abasooka abayingira 2021 kati emyaka ng'emeka ng'ena 5 naye tewali buzibu bwa ddagala lino. N'ekirala kyenjagala okutangazaamu abatulaba abatuwuliriza nti bw'obanga oli ku prep tabanga treatment tekubanga kujjanjaba. Ekyo kikulu. Nti leero bwe ŋŋamba nti akatyabaga kaweddewo maybe omusajja abadde gwe mbadde nerekera namukyayi oba yakyusizaamu nange nenkyusaamu kati tubeeramu abadde abeera wala nga mwekengera sikyetaaga lenakapa oba sikyetaaga prep ng'olivaako tolina gamba nti ngenda libeera ku myaka 10 paka lwolifa nedda. Prep tabeera lifelong nga treatment. Kati oli wadde mbogamba nti kati nyina riski bakole ki bampe ate kati bivuddeko sikyalyetaaga riski yange yakoze ki yakyuseemukko nabiwummuddemukko oba gwe nagatta naye yabiwummuddemukko mwesiga tetulina kukola ki kubeera ku prevention yani ku prep. Buzibu ki obubaawo singa nkera ku makya ne bankuba lenacapavir eno omulundi gumu nesimalayo doozi yakubiri nga bw'ogambye nti abadde mwezi ate kati ateredde oba ebintu bino mbivuddemu eby'omukwano buki obubaawo singa tomalayo doozi eno oba singa maybe olemererwa oddifuna naye ng'okyali ku risk oba tolina ku risk nga toli ku risk kati oba tolina risk tewali buzibu terina problem kati obuzibu bujja nga olifunyeeko nelibanga kugabo betugamba nti myezi 6 ku mawufu n'empisina kitegeeza nti liweredde mu ddala era waliwo ke tuyita kateera kasigala mu kakatinya kalagala kabeera mu kakasigalamu naye nga doozi eyo temala kola ki kuziyiza kati bw'obanga olivuddeko ate ng'okyali ku risk n'ofuna akawuka wayinza okubeerawo obuzibu togenda kufuna akawuka obenga ali ku treatment ya lenacapavir ate nga tekumala olina okubeera ku malagala g'enjawulo kati bw'obanga oli ku risk tuba tukubiriza nti osigale ng'oli ku ddagala bw'ona olifuna ng'olivuddeko ate nga lenacapavir kyakusigaddemu akatini kubanga gwamu okumala ebbanga kiyinza notwala nga omwaka nga kakyalimu ka trace ka lenacapavir jjukira kati ofuna akawuka ate ng'okyali mu kalagala ka ARV tekibeera kirungi ddala waliwo kitula resistance lwakuba tetunakola ki tetunamulaba mu lenacapavir naye nga tuba tukubiriza omuntu obanga oli ku risk komawo ofuna eddagala lyo tuvolantera ne gavumenti egenda kulaba nti bwe tuba tufunye doozi zino ezisoose ezo zewayogedde 19200 zetwafunye tulabe nti omuntu eyafunye doozi ye gyeri tetugenda gamba nti buli omu ajje ziggweyo ate emyezi egijja tutunule butunuzi nga tulina kitwa abantu doozi ze zirina okuba nga ziri secured nti bwakomawo ali covered once you start and you need it kiba important osigale ng'oliriko lwakiri atinaba kutandika tumuleka naye natandiseeko doozi ze zibeere nga ki nga gyeziri aleme kubanga ate avudde ku ddagala avudde ku lenacapavir ate akyegatta afuna akawuka ate ng'eddagala likyalimuko pu stress obwo tekiba kirungi. Ekirala kyenjagala okumanya singa tuli kapo bantu babiri nga ffenna buli omu ayitako emabbali ffenna tukkirizibwa ofuna empisa eno oba omu ne bwagifuna omwami ye ne yeeyongerayo kuba waliwo abaga gwe gifuna nze sijja gifuna yes kati oli agifunye yabeera ki abeera safe kati gwe atagifunye bw'obanga okemeddwa n'ogenda kawalala empisa eyo tegenda kuziyiza eri mu ye kati bw'emanga agifunye eri mu nze gwe bw'obanga nga togifunye ng'ate osobola okubujja awala era oba okyali kati abaga kati kisinziira risk eva ku ggwe eva ku munno bw'ebanga eva ku munno ng'ali covered
then oyinza okugamba n'okola ki n'orelaxinga bwebanga mwenna muyina engeri gye mutambulatambulamu olina okwetunula mu n'ogamba nange njeetaaga ono yekayekasi yagenda okuteeka ku ki kati abagako ofuna akawuka. Mugambye nti nno eddagala lino badonors be basobodde okutubanga batusasulirako oba gavumenti eyasasudde mwenga ekitongole ekitwala ebyobulamu mutuuseewo okubanga lino eddagala tusobola okubanga naffe tulyekolera. Yes. Kati nze siri wa kitongole kyabulamu ndi munoonyereza ndi mu research organization naye nga kyetwagambye nti waliwo access plan eya sponsor eya manufacturer eddagala lino Gilead Sciences. Ekisooka yasooka netunuulira abawala abali muki mukunoonyereza negamba nti ekomitinga nti abawala bano ekomitinga abawala bano bagenda kufuna eddagala lino paka nga libunye mu Uganda wonna nga tewaliwo gamba nti ate doozi ntono nti ate lino lyabano kati bo tukyalina abawala sponsor yakola ki yekomitinga. Ekirala kye yakola negamba nti eddagala lino lya $1 manya lya dollars 28,000 milioni nga 10 eza Uganda. Muna Uganda agenda kukola ki kuzisobola era tetwalisobodde. Ati yakola bano abava eno bagamba Global Fund egenda gulira ensi 18 eddagala neba kendereza ku beeyi from million 10 tumitwalo ng'emeka nga 210 edoze ez'ebbiri kati eyo nayo access plan nti omuntu atalina ssente ensi ezitalina ssente ekitongole kivuddeyo oggula naye tekisobola gulira abantu $1,000,000 buli muntu kati nebanga ono akendeeza ku price nnyo kulaba nti Global Fund esobola odigulira abaki abantu abali mu nsi zino ezikyakola ki ezikyakula. Ekyokusatu era ekirungi ennyo kigenda okuba nti kireeta Lena Kapava buli omu abeere nga asobola omufuna. Gilead Sciences yasayininga agreement n'ebitongole 6 mulimu ekya Africa ekimu kiri mu Egypt ng'ebitongole ebyo 6 babiwa formula ya Lena Kapava kati bo nga bagenda nabo dikola nga Gilead bwerikola kati nga bagenda mu Africa ne bagamba nti waliwo eno safe track zone wa UK, safe track zone wa India, safe track zone wa Turkey kati yawadde ensi not ensi ebitongole 6 ng'ekimu kiri mu Egypt nga bagenda kukola ki Lena Kapava naye yabadde license basayininga agreement ne bawa license nabanga bagenda kukola ki Lena Kapava ebitongole 6 which is really something very good kubanga bokola research otekamu sente nyingi tomanya nti zigenda nakukola ki kuvaayo naye kati bo abataddemu nga bamanyi nti ekintu kikola babanga bagenda kubanga the cost of manufacturing ebera small ebera less than Gilead yakozesa kola ki otuka ku buwanguzi buno kati beddagala bigenda kubeera much cheaper nga bagenda kutunda $4 nga 4 omwaka omulamba 40,000 omuntu asobola okukola ki okulyetuusaako kati yeyo access plan eriwo nti bawadde ebitongole 6 okusobola okukola ki okukola eddagala lino era nga mulimu ekya Africa kimu naye nga Uganda tetwagendedde mu ebyo ebitongole naye ekiseera kirituuka naye nga kati tetunafuna license eyo naye nga at least aba manufacturers abo including Egypt bagenda kubanga bakola ki bakola eddagala eryo ku bbeeyi ensaamusaamu kiyinza okumala emyaka nga 2-3 kubanga era nabo bayita mitendera badde ofunye license era kikutwalira ebbanga ne bakola quality control ne bakola ki kuba nti eddagala eryo liyita FDA bitongole ebiyisa eddagala nalino okuyisa eddagala eryo nalyo kulaba nti eddagala tuufu era mulikoze nga Gilead bwe yabakola ki bwe yabalagira. Tumaliriza omuntu abadde akozesa PrEP pills zino asobola okuswitchinga direct n'agenda ku injection eno n'atafuna buzibu bwonna. Butereevu. Tewali buzibu. Kati awo tusobola okugamba nti no ekiruubiririro kyammwe ekyokubanga akawuka ka mukenenya kano nga mu mwaka 2003 tuyinza okuba tetukalwanisizza ne tukakuba ekigo. Era kyetuluubirira ekyo kuba nti by 2030 mu 2003 akawuka kakendeeredde ddala ekizibu eriyo abantu abateekebeza senga abantu bonna beekebeza n'omanya nti nnina oba sirina kiba kyangu nnyo n'omanya nti sirina naye ndi kati abatandika ki noweziiza naye kati eri abantu abateekebeza oli nga tayagala kumanya kuba balowooza nti alwala dda oli najja bambi nga leero tazirina kuzaala naye ng'alina akawuka n'omwana n'amusiga naye nga tamanyi teyeekebeza emyaka gyonna so ze kyensinga okubiriza bannayuganda kwekebeza kyekisooka starting point kasi tomanya w'oyimiridde n'ofuna obuyambi then tugenda sobola okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Kyolekera omulabe wa Spark TV era kyemulekedde ekyo nti eddagala lya Lena Kapava lyeze mpiso ya buli myezi 6
eddagala likolera ddala. Twalinoonyerezako wano mu Uganda, eddagala likolera ddala 99.9 kumpi 10 ku 10 eddagala likola, era ng'abalwadde twanoonyereza mu bawala abato n'abantu bagenda difuna abalala bonna, oba oli musajja oba oli mukulu oba oli muto ogenda difuna, naye nga twagala nnyo omuntu nga yeekebeza n'omanya w'oyimiridde, ate nga bw'oba nga osobola okuba nti weekuuma, eddagala si liryo. Abateekuuma, ababeera nga bali mu mbeera ebasindiikiriza okuba nti basobola okufuna akawuka be bagenda okufuna eddagala lino, naye era nga twagala tulwanirire nnyo abakyala b'embuto, abakyala abayonsa, abawala abato, ng'abantu abali mu mbeera nga bambi tebeeyagalire nga basobola okufuna akawuka ka mukenenya be bagenda okufuna eddagala lino, era nga tugaba na Uganda bonna mwekuume, tetubasindiikiriza kukozesa ddagala kubasindika mu bwenzi, naye nga twagala tuyamba abo abandi badde bakafuna senga tebafunye eddagala lino. Ndowooza muwulidde empisa eno yakwetangira akawuka kano akamukenenya. Tetugenda kuba nga tusukkawo olunaku olwaleero, munzikirize mbasiibulire wano Milka Irene ne kuraba nange Kefas Mayumba ne Ahmed Wahab, tusinkane olunaku olw'enkya. Musibe bulungi, mweraba. You look so nice in that. Thank you. Now,